nnyo mu mawulire naye and of course ng'akiikirira ekibiina mu public relations siyinza kufeininga ignorance nti sibuwulira. However si bw'amaanyi nga amawulire bwe gafrontinze ensonga eno nti omuliro guli mu nnyumba. Ekisooka. We are now doing public relations. No. Kati ate ffe tuba factual. Kyova olaba kati ngenda ku facts. Bwino. Bwino. Kunga tatandise leero. Kunga alabika ayingira kati omwaka ogumu n'ekitundu. Abadde bust. Processing atandika yali very difficult. Very difficult. Ate tali Masaka ewoneka enakaseke gyali ebusoga gyali Mwankole abajjukira amangu bwe twali tulaunchinga structure bwe tumala okulaunchinga ey'embalala twali tulina okutraversinga regions from Mbarara being Ankole then to Dembatoro in Kyenjojo then tumaleyo mu Banyoro. Mujjukira bulungi nnyo ekyaliwo some of our supporters abali balondeddwa nga bawaleddwa obuvunaanyizibwa bwa kunga bali makomera paka leero mu bugwanjuba bwa Uganda. So structure eno era Chairman Nyanzi twali naye ne Secretary General Kataba Muttira Ekyenjojo gye baali bamulangira nti lwaki Omuganda asaze n'agenda Ekyenjojo naye nga DPC amukuba ate w'ekiruhula amuvunaana okubeera Ekyenjojo. Okitegedde Lutawona Bulutamaguzi amukuba w'ekiruhula amuvunaana tojjawa Kyenjojo kuba oli Muganda. Mu kukuba Chairman Nyanzi twali tuli mu kulaunchinga ki established structures eza region ya Tooro eza kunga. Kati gwe ddayo okuba olutambi. How long ago was that? Okay? However, mu execution of duty kubanga kunga is a substructure of the party. Kuba bulijjo mubeera eno nga mu discussing a new tuba tubawulira because you don't know bye tupulaninga. Kunga has been in effect gye mukubirako kati hulabaro. Ibaddewo nkulaze nga it is a mobilization structure. Mobilization structure. Sina administrative structure but mobilization structure. Ng'ekigambo kunga mu Luganda bwe kiwulikika twanoonye kiyinza okuraalinga ensi bonna nga kigikakatako okutegeera mu bwangu okuva ku muntu wa wansi paka ku muyiva asembayo kyekigambo kunga. Kakati bw'owulira nga because we are looking for think tank era okukunga okukunga but other more experienced Basoga people might have other more sweeter words than maybe I have used, but I know that also passes with over 75%. Kakati bwekubeerawo nga yo structure ya mobilization era ffe tuzze tugitestinga. Mu kugitestinga mulimu observations ezikoleddwa nga twetaaga okuimprovinga because the challenge we have as NUP, our task is to remove the dictatorship. Number one. Kuba ne bwona agenda n'okwata n'omugamba musala gwo gwonna guweye nakaseke tagenda kumala solutions and challenges eziri nakaseke. The dictator wavaawo zigwawo. Yes, because the dictator, the whole budget is on him. The whole budget is about him. And see, onaina kyabayita anakaba. Kaba kakukuunika abantu batono abava kuki ku side emu. Kati abantu abo kwena maaso abantu abo
aba bava ku side emu nga bali ba affectinga mbadde njogera ku bakosa ki mbadde njogera kukunga funyemu sayini ezijeko mbadde njogera kukunga nti kibaddewo kati mukubeerawo kwa kunga ng'abaddewo ebbanga lino lyonna era engeri honorable Mushana leka speaker agende maaso genda maaso ogamba maama tunda sale where you are standing kunga abaddewo ebbanga lyonna kunga abaddewo ebbanga ki lyonna naye lwaki kati lyonna naye ayinza okuba alimu challenges ezijja okuimprovingibwa kubanga ffe ng'ekibiina this is not even a challenge that we have faced ku bingi bye tuyiseemu bye mumanyi ne bye mutamanyi so kino issue eriwo is how to be better kubanga tosobola kujjawo organ immobilizinga nsi kujjako cause kucreating a vacuum but you can improve era nkakasa at the right time ekibiina kijja kutuula we have different organs. In fact, I believe when the time is right, the matter will be interrogated. We shall have observations. Tujja kupepeta. Sikubuzabuza. Tujja kupepeta. Ndi muyivu olusokulwogerwa lukakitawanya. Tujja kupepeta. Kiki ekiriwo ekigambibwa abakulembeze kubanga n'ekyokubiri bonna abaliyo bakulembeze ate si ba bulijjo. Deputy President. Ekyo kyekinyusa ekyo obudde ogamba oli bakikumamu ne kyewunyisa okuba Deputy President agamba muyimirire ate ssentebe w'ekyalo n'agamba musituke braza mutuule because NUP it's unusual ekozesa constitution ya NUP muli bannamawulire yakabeera gazetted to become operational ndowooza egenda taking the immediate effect so challenges ezimu ffe tuzimanyi nti ziyinza okuba zibadde okulwawo kw'okugazetinga our constitution ate kitabadde ku ffe okulambulula parameters and jurisdiction. So there is a challenge. As long as waliwo abantu abatalina kukanya waliwo observation gye tulina okumanya biki ebigenda maaso era eggwanga tuliveeyo tulibuulire nti wano wali ekituufu wano tewali ekituufu nekyemanyi that these structures of the party zanjawulo eno structure eya mobilization erina command structure yayo kati mpuga takimanyi okay ate sinaba namuwulirako ku public record nga disabusinga himself nga mwe mukyogera kyenkugambye nti bino mwe mubikola ki tanaba kuvaayo ku public record osobola okumunzanyira NTV y'amaanyi tanavaayo ku public record gamba nti this is being abused naye agamba nti we need to improve no we need to improve kakati bwe tuba yayimiriza ku lukiiko lwe baalimu mu kifo ekimu olwalimu leaders ba NUP mu Masaka mwalimu ne Namayanja naga tugira tuyimiriza nteekateeka eno waliwo abajeyambisa obubi ebigendere byabo kakati bw'abanga yayimiriza okkiriza nti yayimiriza let me go and be factual bw'abanga yayimiriza nga deputy president ekisooka kunga structure yayo eri led and supervised by the head mobilization okay wabeerawo okutuula buli kiseera era manyi nti ensonga eno waba yagiyimiriza era ajja kulungamya akakiiko akabawulama kwatuula lwaki ensonga eno yayimirizibwa ne chairperson wakunga naye alambulule then tutambule tugende mu maaso alina obuyinza obuyimiriza NUP constitution temandatinga nnyo bantu na buyinza bwa ssekinoomu Dr. Bedi Bwanika akyaliwo NUP ye chairperson wakakiiko kakosa mukambwe nnyo agamba ejjoogo liva ku kitebe yabadde ku CBS ali ku record kulwomuka ejjoogo liva ku kitebe erigenda e Masaka kaadi zituyamba buyambi kufuna agamba amaanyi gayo gali Masaka kaadi zeyongerako beyongezi NUP card nze bambaninga ku CBS gendayo kati sigiwuliriza nange kati sinza kiddamu nda kukiddamu
kuba simanyi. Honorable Moses Sipuga mwayogeddeko naye leadership y'ekibiina okuwuliza ku nsonga ezo. He's in constant discussion with the president, with the secretary general, nange mwenyini, but I have not spoken to him about this issue because it is not siya nga bwe mugirese jurisdiction, power and command center, deputy president because ensonga gyetugenda okuteesaako bale twagala tugiteeseeko kusinziira ku facts z'otuwadde, facts eziri ku ground. So you are not on defense. I'm not on defense. I just want to understand. Oyo okuyimiriza mass mobilization. Because mass mobilization imuyamba. Deputy president. Yes, naye is a member of parliament out of mobilization. Government muyimirize, there must be a problem. Katokiriza yayimiriza. So kizibu ki? But omuntu wa identifying anti muyimirize. Kiringa musawo government to set treatment. So ogenda omusawo naga tusa treatment. Abadde ku queen katugendera ku fansida. You get So in his wisdom, first of all aina obuyinza mu party because asalawo bino byonna ebiriwo ababimanyi. So mu wisdom ye waba yalabawo ekintu ekyetaaga okwekengera. Okay? Which one? In his wisdom waba yalabawo tetunakidiscussinga kugambye party tenaba kufindinga na budde ku bingi byeyina. Saawa zino mwena mumanyi fizi bwe zeekanamye tuli ku baana kuddayo ku ssomero nga tutandika kugamba it is not a priority kubanga omuliro teguliyo gubumbujja. Era we wabaawo ensonga yonna ekibiina kya National Unity Platform kijja kutuula era ensonga eyo kikole ki kigonjoole kubanga nze nga bwe mujogera kyenjagala okugamba si bwe kola ki si bwe faanana. Ekyenjawulo nti National Unity Platform ekisinga okuba ekikulu is an organic political party. Organic ekaki tegeeza jjajja nga ali Naluvule. Abooluganda aboogera Oluganda. Organic nti si kyakupanga kirinakyo si kyakupangirira okitegedde ekintu kivunda tokirabiridde nga mwe mukutte Uganda nemugivunza kirimu obuki obulamu gwe kimeruka kyokka okagawa baddukayo anijerwanga ate obulamu tebabwagala. Kati gwe kyenagambye omuntu nti nze nakulamanya abasiraamu tebali ambizi nina gwe nawulira nga bakubire wa Mama Roda kyogamba bali babuvaako. Kakati gwe nekyokubiri wanaabataka bagende wa Museveni nga Katikkiro abamu ku bataka